Omwami wange yanzibyeko byonna saasigaza kantu n'akamu bannange munsaasire. Omubaka Shamim Malende wuuno alaajana anti bbaawe yamuyise kuli talaba. Twala mu kisa guno okubanga neetondera abagoberezi bange bonna aba Shamim Malende okuba nti awantu awasinga awamu naddala ku social media temukyandaba kubanga sikyalina wenteeka mirimu gyange. Peegi yange eri official eya Shamim Malende ya Blue Tick yawambibwa. Emmotoka yange UBK Toyota Harrier 862 yawambibwa. Emmotoka yange Super Custom UBD 850N yawambibwa. Era n'obulamu bwange ng'omubaka buli mu matijja olw'okutiisibwatiisibwa okunkoleddwako, ate nga ekisinga okunakuwaza nti neetaaga kubanga nsabibwa. Nsaba bannakampala mwenna abanteekamu obwesige ne bannayuganda abakyanninamu okukkiriza mubeere nga munsabira. Obulumi buno bwonna ne peegi gye nabadde nziguddewo eya Shamim Malende PSQ abantu bange gye badde mutandise okugoberera nayo yawambiddwa. Era ne social media accounts zange zonna okuli Twitter, TikTok, Instagram ne YouTube ezo nazo essaawa yonna zisobola okuvaako nazo ne ziwambibwa. Bino byonna ekiruma nga bintuusibwako omuntu gwe mbadde mpita mukwano gwange oba gwe nalaga ensi ng'omwami wange. Era ng'essaawa eno ndi mu buwambe.